kusaawa zino neebaza nnyo maama Teddy era nsaba Mukama ayongere omugabirira nti yasobodde abaana. She's a mother of engineers kati she's a very proud mother era nsaba Mukama akakanye ku mutima gwe like I think God should ayongere omumuyingiramu amusonyiwa sikati Bujinga asooke yeetondera ensi yonna ffenna twanyiiga nnyo. Sigamba nti oba muddire like kyeŋŋamba president bwe yakola agende ku kituutu ate naawe tontabula kuba tontabula president yeetonda ki? Kati sijja kugendayo. Tugendeyo kubanga nedda weesimbye okubwa kansala yeetonze ki? Tekireke Bujinga agende wali ku katuuti nga bwe yabyogeranga byonna ebyekikulukutu osimanya biki abyetondera abakkiriza. Awo Teddy tujja kumukkiriza. Koze bino ebya president ogambye mbiveeko. Tubireke. Badde njagala naawe omutugambire agende yeetonde wali eri atugambe byonna byazaakola bannayuganda. Kaakati ku nsonga eno nze ŋŋamba ku ssaawa zino yes nze nasabye oba nsaba bawala baffe yonna gye bali baganda bange abo ba Doreen nkimanyi baagala nnyo taata waabwe bamuddiremu and then taata ne maama taata asooka aveeyo yeetondere bannayuganda kuba yatukosa nnyo emitima naddala ffe abakyala kyova olaba twagula nze nno nali omu ku abo wadde nali nkyakolera munda omwo abaala yazinga ne Flavia Namulindwa tuzeeyo pads naye nga nkola wali kuba kyannuma nnyo ne ŋŋamba katuzigule pad tuzeeyo pads z'omukulu kitegeera kuba zaamuluma nnyo mwagula katoni mmeka kati nno nze nali nkyabeera naye nga ndi ku initiatinga wali ngamba mugule mutwale mukwata zino otegeera mwazimutera wano kusolo saagala nnyo okulaga zaali zigenda ku kyaki endala abamu ne bazireeta eno ate poliisi teyatukuba poliisi yatukuba n'atera otutuuka wali eyo kitegeera naye nga ekintu kiri kimu kyokka asooke yeetondere bannayuganda manya ajja tuvuma wana jagamba beetonderanga ani abasirisirimu abakola kyo kitegeera naye twetondere nga bannayuganda watukosa emitima then nze ŋŋamba ekyokubiri pride yeeyo gimire go back to your wife Teddy omugambe mukyala wange nze because for us women we are always there to welcome our men back kubanga Teddy nakati empeta ye kweri tagijjangako atera bwe buba obuwanguzi okitegeera nti amire gundi eyo agambe mbabuulire nzizeeyo in fact zina akalooto emirundi eja ngazeeyo ng'akuta akaveera ka green kana ak'ebisatu nga mwatwalidde engoye nange nkiroote kubanga emirundi eja ate ng'atambuza bigere okuva bwayise paka ate ndoza tosera kuloota sitera naye emirundi esatu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalabi b'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo tukyaza abantu ab'obuvunaanyizibwa ne twogera ku nsonga eziriwo mu ggwanga n'olunaku olwaleero nkyazizza omukyala Pacho Pacho ono mukyala wa buvunaanyizibwa nnyo era yakola nnyo ku Sorot Media. Ebigambo ebiri ku Sorot Media bitegeera bulungi nnyo era abimanyi. Kaakati njagala obuuze ku batulaba mukyala Pacho ebitu bimala eyo weesimbyewo ku kifo kya kansala LC3 owabakyala Lubaga Parish era tuli beesimu nti nno inshallah naffe tugenda kufuna kansala munnamawulire nsabira munnange ne kaadi twasaba dda ne kaadi mukama agikuwe amiina era abakulu abo bakwateko sijja kwogera bingi oba sijja kwogera bingi genda maaso mbeebaza nnyo mwebale nnyo okutulaba yonna gye mutulabira bannange mbeebaza nnyo okubanga mutambula naffe nze Pachoto Harriet Asimwe aspiring woman LC3 counselor yes ali namwe olunaku olwaleero Itienu Benyo muli muta mejute ati tuba kati oyina sebo bimanye ennimi mmeka bbiri
onyumuyigiriza olunyankole bajja kunjigiriza bajja kuntwala mu basement gwe gyoyagala janti bajja olunjigiririza so ze nemmanyi Luganda na Luzungu bannange oli bubi ndi bubi nnyo naye era ennimi ezo bbiri zinkoledde naddala Oluganda Oluganda lwenfunyemu obugagga bwonna obw'okunsi bwe nnina naye nange Oluganda si kaaki lukoledde kyova olaba munnange njagala nnyo nze ntera nnyo gamba abantu Pacho ewammwe woovaawa nga mbagamba munnange nze nva mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Etteeso kituufu kuba ndi muzzukulu wa Buganda ate omanyi Oluganda ogamba otya mwami Kwezi siina mutawaana tutunulira nsi bwetuuba olabika bulungi muwe bali kusiima ne Eva oli bw'otyo era abantu emyaka gye nnina tebagimpa abantu balowooza nti nkyali mulenzi muto naye ng'emyaka ngiridde kati onoonyamu byange nkyebaliza Katonda nti nno tusisinkanye nawulidde Musumba Bugingo ng'akaaba namugamba Bugingo nga nkyakola ku supa nti Bugingo omukyalo oyo Teddy gw'oyogerera Teddy ye mukyalawo wamufuna okyayina obulago buno manyi bw'ogaggawala efuuka nsi kyahegejja nejja mu naye Bugingo yafuna Teddy ng'akyayina lusingosingo omanyi olusingosingo olw'enkoko nga bw'asiba ettaayi egwa wano mu kameeme akameeme we kakubira ng'ettaayi gyesibira olwoba okyali mwavu kati ng'essaati etuuka eno mu mikono nga wamwetegerezanga ekifaananyi nakyetegereza nnyo kubanga nayagala nnyo omukyalo oyo Teddy omanyi nayagala nnyo abakyala betusooka nabo ensi yayagala nnyo Teddy nange mukyala wange nasooka naye ye Teddy waali naye muwe ekitiibwa ekyamaanyi era namuzimbira n'amaka amalungi yanzaalira abaana abagezi buli we mujjukira nange nina ettaayi yange gye nasiba nga tuli naye nga nange nina lusingosingo webale kujjukira munnange abamu muwe ekitiibwa muyita maama buli kimu kyonna kyonna mala kumwebuuzaako kyenkola mu nsi muno yes naye omuyita otya maama kale nze nkubuulire naye nti era siri mu myaka egyo neruli nga ŋŋamba banaye nze ne mmala nfuna omusajja n'ampita maama muwa ATM ne muwa ne pini byonna kati bimpi nze nja kutandika okuyiga yalinga dream yange ŋŋamba senga nfuna oli n'ampita mami era nze oli maama mukadde mbyagala nnyo kaakati namuwulidde awoloma abaana bange Teddy abaana wabateekawa akaaba kampite Pacho ye yakolera ku Soroti Media ebintu byonna obitegeera ebiriyo nabadde ndi awo nga mpulira ate mukyala Teddy Bugingo ng'agamba nti abaana bava nakunkubirako bali China bali mu bulamu bulungi ne ngamba byakyuse ddi Bugingo nga yeegaana abaana abo kaakati ate abaana alaba batandise okufuna Mukama bataddeko omukisa ate atandise okuwoloma teyekomyawo wokka kusaande n'asabira mukyala we Makula ti bannange Makula ebintu bisaganye omusajja nkola nga bwenfuba nyimba luyimba luno olw'Abakatuliki fuuba eggulu y'empeera naye tewaliyo kavaayo bannange tumusabire bambi ne basabira Makula naye ngenda baleetera omwami eyambuulidde lwaki Makula tazaala nja kumuleeta munnamawulire agenda kwogera musajja yasiba Makula yakafwa ate yafudde tamusumuludde kati ngenda kuleeta agenda okutubuulira ate nayagala ne ku musawo omuganda ow'ekinnansi omanyi awo wetwalangira nnyo abasawo ab'ekinnansi nga balina ssente yabeeranga mpereera oyo omusawo akati nange mumanyi nawe mumanyi yakkatiza ensonga n'afuba naye yabeeranga mpereera nawulira anyway ate naawe bagamba nti nno simanya biki ebyali biki nange nakola ki ebiki bw'omukulu yafuba okukola ki ndeka mukwano tugende njagala onnyonnyola abantu ebiriwo ekiriwo kyendaba ekigenda mu maaso kyombuuziza nange nakirabyeko infact eyo video yankutteko nnyo nagiraba emirundi nga 6 nze ate neneebaza bwebaza Mukama eriwa ku zombi yakutteko eyo ng'akaabira abaana yes era neneebaza Mukama ne ŋŋamba bwe tulaga ndabawo era nga ndi musanyufu nti ffenna abaakaaba ku lwa mukazi munnaffe gye tulaga tulabawo nti Mukama anaatera okuddamu ki essaala yaffe
Nakala emirundi nga 6 and I felt pain y'omuzadde. Yes. Kuba ndi mukyala muzadde. Kituufu bambi. But I can just imagine nze nga banyimye abaana bange okubalaba for a day oba 2 oba even hours. Olaba nguma nga bali ku ssomero nennina eyazzeeyo yagenda mugonvugonvu naye enkuba ku ssimu teziyitamu naye mpulira siteredde naye ng'ate nze mbeera olw'omwoyo gw'obuzadde oba okitegeera olw'omwoyo gw'obuzadde naye just imagine omusajja oyo emyaka kati I think it's like 7 or 8 talina access myaka 6 talaba kubanga omulenzi kati if I'm not mistaken Miracle Isaac Bujingo does ali 10 years kati kuba yagenda ali 3 we bafunye obutakkaanya obwo yali akyali myaka nga 3 naye kati nange neebuuza ekibuuzo era yakibuuziza alinagamba wakati bamugamba taata yafa taata tasobola kusasulira taata tasobola kukola ki oba ki I can just imagine pain y'omuzadde nga I just imagine omuzadde nga sente tayina naye nga tasobola kujja kutuusa obuvunaanyizibwa bwe he has naye nga talina access talina ngeri kijatuukako ku baana. Yes. Oshegera. So nawuliddemu obulumi bwe ng'omuzadde era namusaasidde nawulidde ng'ennaku ennumi era ne ŋŋamba ne Mukama ne ŋŋamba ne nsabawo n'essaala ey'amangu ne ŋŋamba Mukama Katonda akakkanye omutima gwa Teddy akakkanye omutima gw'abaana bonna kuba bonna abaagala nnyo. Naye wawulira ebigambo omukulu Bujingo bye yayogera nga yakafuna makula anti byonna byogerwa ebyali tebyogera ne byomu kisenge byonna n'abikuba ku mmeeza nkitegeera bulungi nnyo era mbijjukira bulungi nnyo era ffenna tubijjukira bye byasinga okuluma bannayuganda buli mukyala waali y'ensonga lwaki olaba nti ensi yayagala Teddy nti byonna ebyayogerwa she stood firm as a woman as a mother actually not a woman but as a mother and as a woman who is nga si mukyala kyokka but as mukyala w'omusumba era mmwe abagobererako ku interview ya mukyala oyo one time ayina we yayogerera n'agamba mmwe kati muvudde mu mawulire ne mubitegeera kati naye nze ng'omukyala w'omusumba nali nabimanyako dde ebyamakula ne gundi naye n'ensirika ne saagala kuswaza kitiibwa kyaki kya mwami wange na kya kkanisa because she had had it ne bwe yagenda yo okuviirawo awo nga bamufumbyefumbye kakati omanyi wano ku Soloti rooms tezitumala bulungi twagala ye ya news room biki like nga bapatitioning ebifo bamusindiikiriza so awo ebintu nga bitandise ne bamugamba kati gwomanyi gwe tuule ewaka olero omwana waffe bambi engeri gye baali balina abaana 3 nga bonna babuwala Mukama n'abaleetera ow'obulenzi era ne bamutuma Isaac yes nti yali alina bawala nga bokka 3 Mukama n'abawa a gift of a boy kati bambi najjira mu kaseera nga n'akasente katandise okujja weekaliko kati biki ebintu weebiri obulamu bukyuse namugana nedda mukyala kakati omwana waffe ono Mukama gwatuwadde tubadde tunoonya omulenzi all along nga bw'omanyi bwe mutubatiza okitegeera namugana naye ogenda sigala ng'ofuna ssente zo by then baba bamuwanga million oba 2 every month ne bamugamba era emmotoka yegenda sigala ng'ekola kyefuna amafuta era buli kimu oshegeera okujja ku office wogenda okuva ku office wogenda okuva naye usande ojja kujjanga okole ki osabise okole ki okitegeera yes so for her she didn't know what was going on nakkiriza n'avaawo nadde ewaka bambi asitwa ng'alabanga caring husband alese gundi ennungi timanange mukyala wange twali tetufunangako ku mulenzi naye kati ke tumufunye beere ewaka buli kimu kigenda kukola ki buli kimu kigenda kutambula bulungi bambi naye n'asituka nadde eka kiringa muwala waabwe bwe yafunamu kasente n'agula emmotoka akamotoka ka bbulu oba okalaba ka spasio akatera oyita karawumu I think spasio oba Raum olmodo ba spasio akaliko biki kitongole kyabwe kali kamotoka ka Dorin akasookera ddala mwala wa Bujingo neba we yafuna sente nagula nagamba eno kanji weeye kola emirimu gya kkanisa mami aliko kati n'akawamba n'akatwala yawamba kawambe kali ne kabeera kake yakavuga yali akavuga kakati ekikyengezako gamba nti omukyala ye yakkiriza nagamba nange kanzire ewaka kumbe she didn't little did she know that she's giving space to these people but little did she know that
already, you know, waliwo ekyeyongera kati yakanyanga kulabanga amaanyi geeyongera ng'ono muwala wayogera n'ekigambo kugamba you know, ng'amaanyi geeyongera so wabeera n'ewaka omukulu ng'akuba enesimu kati ye Susan yagambye ati kakati ye kimu bibiri nga obaba issues za station zonna nga Susan yazetoleja ku Susan otegeera so olwo naawe okyaliwo yes time reached omukulu n'atandika obutaddayo kati olwo takyaddaka asula mu motoka omusumba omulamba ng'asula mu motoka nga bano abazikuuma mu parking yaadi ivaawo naawe leka ate kunneeraliikiriza time came nga taddayo asula mu motoka nga ye bw'agamba naye ng'agisulamu ne makula musawusula mu motoka babiri ekyangu bakola batyo otyo bamusanga wano ekkololo walinga ku golf course nga bagisuzemu babiri ng'emmotoka yeesunda okufa obufi era abapoliisi ne baga nti emmotoka ene yeesundira mu kifo ekimu tatambula kiki katukibiri ne basanga nga bantu basuzeemu nsirise ndowooza ye bwino oyo so kati time reaching ataddayo naye kale nga I think once in a while ng'asulako omuguuni nga ye agamba asula mu motoka era n'ajjayoko n'engoye ezimu ndowooza n'azireeta and then nga mwe abakozi abajja ku makya nga mumusanga mu mmotoka nga yebasa of course nga tusangawo emmotoka nga abaavuddeyo ku mukaaga bagirekawo n'abajja kufa abajja kozi nze natuukangawo ku mirembe ey'okumakya era ng'ogisangawo naye nga mwali oluusi ng'ogisanga naye eyingira eva gye yasuze so and then waliwo ebyaliwoko ne bamugamba ng'oluusi agenda ku muzigo ogwona omwana ne bamugamba naye kijja kutuswaza nnyo ng'ofunye obuzibu wano ku muzigo kati ekyaleeta omugamba ekyo yagenda otuukayo ku olwo nga waliyo avaayo ava okukyalayo ku muzigo kati ne bamugamba munnange naye kijja kukola kirwaki why don't you own this person okitegeera okusinga okujjanga lejjalejja kakati n'oli aba amuggyako kwoli yeyaliwo before I think oli yaliwo before so kati kwe kufuna enteekateeka n'akola ki naye before all that happened yagenda lumu n'aparking mbu yayimirira abweru n'abagamba mufulumye engoye zange zonna muzireete olwo agenze ewa Teddy yes n'agira engoye ze zonna ndowooza oba ne batazireeta ye n'ayingira n'azijjayo forcefully ekyo kyo saakibuuza I didn't want to because the person was telling me it was so emotional story yali so emotional n'ajjayo ze yaleeta n'akola ki okitegeera naye ebyo byonna olwo omukwano gumulinnye ndowooza omanyi ogwo omukwano omupya ogwo omusajja bw'oteekomako nga gukukwata akatibba gamba nga gutusiruwaza nze tegunsiruwaza tekisoboka sigambe nti mukyala wange muyita maama bw'otuuka wali ku makaage osiima mbeerawo anti neyenga ebyo obyogerera wano naye bw'otuuka eri ng'otandika okugamba ekyo ekikazi kyantama ekyo ekikazi kiri bwe kiti tebakulimba ne mukyala wange gwe nafuna namugamba oyo tomunyegangako era naye amuyita maama kakati ekyo omusajja gw'olina okiteekawo okitegeera from day one that is my wife mama w'abaana bange era tugeza n'okola ki naye mu abamu bagenda ne bakwana eyo ebweru n'atandika okuleeta weaknesses zeeri actually ezimu ng'alimba n'okulimba but because ayagala sympathy manyi fe abakyala tutambulira nnyo ndowooza twagala nnyo sympathy bambi kwezi tebamuwa mmere bannange tekimuwa yadde emmere kimuvuma wamma daddi okitegeera omukazi anvuma ekiro kyonna okitegeera bwe yagenda ewa ssenga yakoma mu kkubo teyatuukayo kwegamba n'onoonya naye ng'ate yonoona mukyala oba okitegeera mama w'abaana someone who has made you a dad nalemera ku Teddy omanyi bangi nnyo gye tulina si buli omu mukyala bw'obanga I've made you that proud man and you can osobola ovaayo kandoga nze taata gundi then why don't you also be proud of me who made you the taata gundi okitegeera
naye gwe n'ovaayo munno n'omwogerako n'ekituli ebigundi ebituli by'empiso babiyita batya ebyo ebituli ebya kwinini ebyeddeebi obula bigamba Uganda byonna ensi yonna ebimanyi naye obwo si bugunjufu ndowooza obumu tebuba bugunjufu kubanga sisobola kwa maama w'abaana wakiriko gye ngenza obugenzi ne sijjaayo kantu naye eyakuzaalira abaana gwe mwagatta omusaayi ekyo kireke neze ndowooza omuntu yenna gwe mubondi oba gwe weeyambulidde like alabye obwerere bwo deserves respect wadde mwawukanye oba ki sigala with that thing in your heart I also remain with mine because I don't think now oli perfect now oyina ekyakyamako ku paati ku mubiri gwe era when I met you which I won't come out and say kakati bino bibagamba nti no maama omusajja okuva bwe yawolomye ate mukyala Teddy n'amuga nti abaana bambi bagenze ku China kuwummula ekyo kyuki Teddy nga yalumiza nnyo nedda si kulumya omanyi ebiseera ebisinga mukama abaana abo mubalaba nti abaami babatulekera nenne tupatikana ffekka mukama ayina engeri gy'akuggyako ate gwe obuyinza n'obusobozi nabiki ate mwattu n'abuwanze nze ali mu kugabira kuba alaba nina we ziraga ate nga walaga we wali mukama we yeetagira ddala nti siri kwejala byoba gamba nti ngende ngule akaleega ak'emiliyoni 2 ngula ka 3-5 baka mutwala ekinene nnyo neŋŋamba endala kazidde mu baana bwe batambuza okitegeera so kakati abaana abo they deserve the best and they deserve the happiness gye balimu kati ate nze ndi musanyufu nange ndi musanyufu nnyo okulaba nga ye Doreen kale byonna bye byabeererawo Doreen Gift Bujingo she was very fun yali atandise n'okukola nga buli kimu kitambula bulungi nnyo okitegeera naye of course bino ebya happening byamuzaako emabega naye nga bw'omanyi nti bya family naye kati teekako omwana w'okubiri Winnie and then Jennifer baali they were still studying ate nga basomera na bweru nga they needed actually oli omulala yali asomera wano nga ye akyali mu secondary naye ng'oli omulala ali kusomera eyo ebweru nga ndoza oba yasasulanga miliyoni oba mmeka okitegeera pa semester julia naye engineer wa Nnyonyi so kakati munnange omukyala azaato baana abo ndoza ne help ya of course nga bw'obimanyi obeerayo n'abantu abakwate ne church biki ngekwatirako ne bakola ki ne basobola okuba nga bakola ki nti naye kakati ku ssaawa zino me I can proudly say abaana abo they deserve the happiness they are in ne mami Teddy she deserves even more era ne bw'aba akudaala if ekyo bakiise kukudaala oba ki kakudaaleko kakati olowooza Bujingo okutandika okuwoloma ku lw'abaana tekivudde ku makulu okuba nti no ebigambo bimulemye talinayo wadde akabuto akatini bwe kati akamugwamu akabuto munamwamikwezi abasajja twagala nnyo abaana ate bw'oba ofunye omukazi omupya kyosooka omugamba munnange njagala onzaalira njagala onzaalire pakyo munnange enseko eyo gy'oseka singa onzaalira omwana n'aseka bw'atyo n'obunya ku matamu obwo ne bujja bannange ezinaakola ntya makulu alemeddwa wadde okufunayo bwe mwatugamba batugamba mukwano gwo kasuku yatugamba anywera eddagala ku Rose biki Rose Wiru Smile Rose Wiru yali ya fertility siri ya mwana ate fertility siri erisi ebivirako omwana okujja oli yakala nnyo kasuku kyeragamba nti kati anywa agonze ekintu niye akinyweredde ebbanga Bujingo ebintu bimusobedde batugamba liri mu myezi 4 simanyi mmeka neŋŋamba kyali kizimba kizimba naye bannange kubuulire nafukamira nsi neŋŋamba mukama wabula omutima gwankuba neŋŋamba naye mukama tugenda oswala nze ne Bini tugenda okuswala nga ddala okoze ekintu kino kakati olowooza Bujingo tamiisinga famire ye omanyi bino nabirabako ku Judith Babirye ne Sebulime omusajja yagenda n'ayagala Sebulime yali first husband oli Sebulime yagenda n'ayagala Judith Babirye Judith Babirye n'akaabya nnaalo ndiwoya ono MP munne gwe yayagala okay bambi omukazi n'akaaba naalongo n'aga nti Babirye oli mwana wange lwaki ontwalako omukazi sajja wange nga Babirye ayita kulinga n'okwanjula kwe kwaliko basirikale nga bebakuuma Sebulime n'alyoka amema wali n'akaada eyo kaadi nno bagireeta nkyali wali n'alyoka akaada Sebulime nga bwe wamulabanga neebaka ku muwala we Babirye kubanga Sebulime Saalongo
nebaka ku muwala we babiri muwala we yamwebaka ko bambi muwala we n'afuna ebizibu yasibira mu America namulaba nga yeetonda nga akaaba naye nga nali ku super mu biseera nga nti babiri nalongooli nga bwakaabye era bwe ndi kusoma wano ku radio ng'okaaba ensonga lwaki nali tiimu Teddy saagala kubonyabonya bakazi abo be twasookerako kaakati kyembuuza olowooza omusajja kubanga Sebulime yaddayo neyeetondera Naalongo n'okwanjula n'ayanjula Naalongo ebintu byonna n'abikola bulungi Judith babiri ali eyabambi naye twamusonyiwa kubanga yeetonda naye ali eyo mu mbeera ye tasanyusa oba yazaala oba tetumanyi wabula kyatuukawo naye kakatoloza gundi tamisinga famire tagenda kusuulawo makula adde mu famire ye yeetonde nga ebintu ebizze bibeerawo nenga Sebulime be yeetonda mwami Bugingo yamisinga dda famire ye lwakwegumyagumya kuba ye musajja mugumu yeekaza naye yagimisinga dda ate bwekyogamba nti no tagenda kusuulawo gwe omanye ebbanga lyamaze nga abadde tabeera mu maka gali agenda mayumba takyasulayo gwe badde omanye ebbanga lyamaze nga takyabeerayo tuli myezi ng'eno oba 5 makulu ennyumba yonna agisulamu yekka mukazi ng'agudde ku kizibu waliwo ebizibu ebyaliwo n'asooka yeewambamu omusajja n'afuna ndoza waabeerako bbanga liweze mwami Bugingo abadde takyabeereyo so ekyo kitegeeza nti ayina ebigenda mu maaso mu bulamu bwe nze olaba ne kino kye yavaayo n'akaaba tuva mu bizibu tudda mu bizibu in fact that eyo gundi eyaawo mwami Bugingo yalina ebizibu by'amaanyi ebyamaka yes ebyamaka nga biri omwo era teweewuunya nga tuyinza okuba nga tumulabira wano bambi ne tumwesiimisa ng'ewaka bamusika n'okutuba ne bamukuba sagambye okole bw'oti onfuna bulungi are you trying to get my point nti there are men we see here nga bambi waneeno tugamba n'ebituubya bye byonna naye nga wadde eka bamukuba bakola kye had a DPC friend eyagamba nti Bugingo bamuwuttula empi nga DPC ngamba ndikubulya nti nayina mukwano gwange nga DPC mulamba naye nga bwadde eka ng'omukazi kyamukola nga yeerabira n'okwerabira nti yona atambula n'akabundu wano gwe tutolera gundi mu kaseera abasajja abo modulo baba bakakamu ewaka kubanga zinalabanga muganda wange omugenzi Tamale Mirundi mukama mumuze mirembe banange nga mukakamu ewaka naye nga bwe mudde eno oyinza ogamba agenda kutomba. That's what I'm telling you nti naye tuyinza okumulaba nga wano akola ki we yakaabira nze I believed and thought and nakkiririzaawo nti waliyo bingi nnyo ebigenda mu maaso mu bulamu bwe kubanga yeye muntu ate bw'obanga oyagala okumanya nti omukulu oyo alina by'ayitamu buli lwasinza n'omulaba ng'alemedde nnyo mu kusinza nga kwolwazze kusinza kwokka aba asinza afune gundi eri sina vibe naye alina by'abeera atowolokosa mu mutima gwe mu mubiri gwe nabiki because I've been with him mumanyi wabeerako naye nga mukama wange ng'era tusaba wamu kale nasinza so buli lwasinza omanya nti alina waliwo lwajjanga kusinza businza paka lwanaamaliza n'atabulya na kigambo banayogera ebigambo 2-3 osege ekiweebwayo ne kijja ne baggalawo gundi n'akola so you just know there's many things going on so mabegakaawo wabaddewo ebintu bingi nnyo mu bulamu bwa mwami Bugingo era nga one of the things is abaana be kubanze njagala kugamba nti mwami Bugingo gwe mmanyi ayagala nnyo abaana be n'omutima gwe gwonna ate n'abaana be bamwagala naye kyankwasa ennaku nze in fact byonna kale ebyaliwo byali byabeerawo naye manyi we nakolerangawo naye nina akamotoka kenvuga kaali katinditini bwe kati naye nakaleeta si kavitiizi kali kaddemiyo naye ng'ekyanguza ddemiyo nga taata w'abaana we yaleeta eri ennene gye yanteetire ayina akantu ke yateekamu ka traka nze nga simanyi nenga nange kanfuneyo akanga akakadde ntambuze nga kubanga ng'eringa like nga alina okumanya ali bweru naye ng'amanya buli kimu wawendi sigamba nti bannayekolanga bibi naye nga newogenza okulaba ku banno ng'akulaba gamba okunywamu obadde okireeta bulungi nedda nze nnywamu ate naye akimanyi so nga mbeerawo up to late hours ebitamunyumiranga so nga bwe mba mmanyi leero ngenda kutambulako ne bannange kaddemiyo nga kasoma ka UAT nga weekwatira kamotoka nga kaddemiyo kasoma so I was in my academia that time
nga ntudde mu mmotoka nali bammaliriza n'okukola abaana ne bajja bannanga abaana be bajja nga misunderstanding zatandise biki mwami Kwezi omanyi okuyita poliisi eyo eyaawo eyo poliisi eyo nejja neefulumya abaana ne babakuba abaana ababe mwami Kwezi nawulira nga nkyaye banne nawulira nga abaana ababe waliwo omukozi awo gwe yalagirira n'oyo oba omukozi oba yeefuula kyo ba yalooza alifiira awo oba alikola ki naye musajja gwe Mukama akulaba ne baleetera abaana oyo musajja Mukama bw'atali mujja ate ne bwali mujjaawo agenda mubonereza ne baleetera n'aleeta poliisi n'egoba baagoba abaana ne babafulumya mu kikomere ekyo ng'embwa ne ŋŋamba kuva ku olwo by the way ku olwo lwe nafuna courage ne ŋŋamba Pachoto neeyita emirundi esatu ne ŋŋamba nkwisa emirundi emika Pachoto olaba bali musaayi gwe bagufulumiza bwe gutu kati gwe gwani muno mwokolera that is the day lwe natandika okwambalamu kiri ekyo ne ŋŋamba I must live here I must bw'obanga abaana be basobola bafulumya bwe batyo nza omukozi obukozi ndibeera ntya how are they going to chase me from here nawulira ennaku nawe ennaku naye lwakuba nti taata yakwanya omukazi omulala yemu abakazi njagala kwogera kino nga kigenda eri abakazi bonna mbu lwakuba omusajja yakwagadde oba wayagadde musajja wa munno ng'omanyi ayina abaana yo naki lwaki osooka mujja ku laavu y'abaana be lwaki tosobola mwagala nga eri ne famire eri nayo gyeri kiva ku basajja ffe kennyini nedda ate nange nsobola oteekawo embeera nze kati nkubuulira enzoza nze bwe natuuka because I know kyemba nkoze si kituufu mba sirina yingirira eri famire nze mwami Kwezi okimanyi nti nyinza beera mukazi wo ne tubeera n'omwana n'atuuka ne mu senior 5 oba n'atuuka n'okuwasibwa ku olwo mukyala we eri famire lwemanya nti bulijjo twazaala n'omwana naye nga nkumiitinga ne mukyala we even we talk ekyo kyensinga okwagala nze saagalira ddala muntu yeemalikira ku mukyala wange saagala nnyo nze kulaga kuvaayo okola ki because nze mwami Kwezi ondaba bw'oba onjagadde mukazi it is my love and you mukazi wo ne famire yo sirina kyembaagaza si be banjagala gwe okola ki naye n'okwana omuwala n'atandika okukebera essimu ya mukazi wo n'aweereza messages tubadde wano kakati olowooza gwe owoome nnyo simanyi biki certain things like that nkulayirira nze Kwezi awo bonneme kasita okwata ku maama w'abaana okukwana tekitegeeza nti maama w'abaana mba mukyayi mba mwagala nnyo gwe ne mubeereyo ne munyumya bye munyumya oli najja ku makya n'akola program bannanga abakazi abatanaaba abateefaako abatakola bwe bati kwegamba oli n'azimbira ku gwe program okimanyi nti wali olunaku muwala we lwe yali agenda okukuba oyo omuwala singa yamukuba nga mugamba lwaki olumba mama waffe buli kaseera lwaki obeera ku mpeewo nga mama waffe yafuuka gundi okitegeera nga programs eyakolanga zonna ng'alinga akwegamba like asojja oli omukyala makulu abagamba nti omusajja waliwo omusajja eyamusiba obutazaala mbu yafudde n'okufa omusajja oyo gundi ono ajja bikugamba Kimbo wayina bwino njagala obiŋŋambe oyo ye bwino Kimbo wayayina bwino oyo Kimbo waki bwe mwakolanga ku soroti Kimbo ate nakola naye ku KTV mbuno omukazi omusajja yamusiba obutazaala mbw ate yalina n'omusawo w'ekinnansi oyo gundi ani ono webweyogerera empewo empereeru eyamwagalanga oba be bamusibaasiba binza okuba munnange simanyi naye abasawo b'ekinnansi nabo sibangu akusiba bagamba n'akuwunika n'ogaanira ddala okuzaala kakati bugingo bambi bwaddayo ewaka nze nina kitabani kyange nkyagala bakiyita kyani kidisani bamuyita Disani Christopher Senyonjo namubbula mujjajjaawe Dr. Disani Christopher Senyonjo yali omulabirizi wa West Buganda mwe namubbula niye omwana mutabani wange mugezi nnyo naye waliwo olwo neekalakasa nange nenvaako ewaka 2 weeks nenga oli eri ofa nenga nkubayo nga bulinaku nina okumuwuliza omwana kati wali ogenze biki kati wali weekalaka nga weewambye guvuddewo omubiri gwali guvuddewo naye ng'omwoyo guli eri mutabani wange yeekalakasa ennaku 2 n'agaana okulya ne banga nti omwana agaanye okulya emmere kogwe siddayo naddayo waka kaakati ekintu ekikwatagana n'omwana wange kale omukazi ndi bwoba oyombanga ekyalaani nja ogumawo lwa mwana wange era bwe tudda mu kisenge bw'aba tannaba kugenda kwebaka
juzi yansomerako ne ku bbaluwa na yali agenda kwebaka ne mukulu wa myaka emeka myaka 6 yenkana n'owange musajja ate mugezi nnyo mu kirasi yasinga okuva mu nasale katali mpiwano naye yali ayagala kusula ne mukulu we nga bali mukatanda nemuga tojja kwebakayo nenkambula nemuga nti akatandako kabadde ki ojja kusula mu kitanda ekikyo nenengena mu kisenge bandi awo nga aguse n'ebbaluwa alese ebbaluwa agikuwandikidde amangu ago bayina ebbaluwa gyampandikira eri ku kagero kakwata ku Derek baali bagenda ne munne ku airport ali Derek ye n'ayanguwa n'akubira ali n'alwawo okujja Derek ye n'alinnyo n'agenda n'akansomera n'akamala bwe yamala ntunyumyanyumyamu awo n'aŋŋamba daddi kakati ngenda kusula nani konze wategedde genda osula eno oli mukulu n'agenda bulungi kati awo yagenda omutima gukoze eno nemugamba nti asula n'eddisani kakati olaba laavu era ninawe muteera ebinusu buli enkoma wambuuza daddi obireese konze mbireese nti kale kakati agenda n'akeberayo kubanga mulimu kati byaki byakulyako byakulyako wawulirira mu biseera bye by'eddembe nga wuli ayagalawo ka snack ng'alyako saagala abonebone baba kakati laavu eyo giraba ey'omwana mutabani wange first born kati musajja mukulu yamala ne masters buli navanga ku top radio okukola ng'abeera nninnyirira nga nzija neggi ne buno babuyitanga bwani mwana akaaba obwokunywa obwo bwa juice splash naye yabeeranga wamu bukebe saafi naye nga ye yakatuuma akawooma dadi olesa akawooma kati namweggi n'akawooma ako nga byonna nina bireeta kyateeka newankubadde nali mwavu muzibu we nakola ku top radio kalinga kammeka si 5 kabeeranga ka 5 ka 3 wakati w'ebisatu n'ebitaano olimba walinga mwavu nnyo ku top nali mwavu nga tebabasasula ngati sente ozijjawo katolina woyinza kujja emboozi yange emboozi eyanzija ku top wagimanya nawe wakolako ku top mega emboozi eyanzija ku top mwagimanya nali nzisa omusumba kati butansasula nina gwe ngenda okutta butansasula nina gwe ngenda okutta nali mukutta amataayi owa Busoga Royal Radio bw'atampa sente zange wamma sikyakulaba bw'ogenda e weekend zino sikyagenda njagala sente nabadde neebuuza kwezi yabadde ki Busoga Royal Radio mukulu mugoya bw'atampa sente myezi ng'emeka si mingi zatoloza manja mingi anzi manja gumu gumugwe kugwogeze ebyo lwaki tebagumpa olwali naku z'omwezi 5 ye mama mwakkanya nti nowe gugwaka olina kutambuzaako n'emere njagala sente zange kogwe kojjo era namaze dda n'obbatekayo mu bw'obuyinza nti nali ndi ku contract naye mwami kwezi gwe ng'ate toli mwami sente mba nazikolera dda budget ffe twava eri ne nga tukoze emyezi 6 emeka omuntu n'akugamba talina nakolayo emyaka 2 ku topu naye ebyo byali biseera byebyo kati tuli bazannyi bano ba Messi tuli basala ontwala omanyi sente zange ziri ku mmeeza ekyamazima ekintu kyali badde nga bwekiti wemba mmaze okukola siina nakujja kubanja why do you wait for me kujja kubanja olinga agamba ati tomanyi ti namaze okukola njagala sente nze ndi muntu mukulu bannaye ku topu natabuka sikyayagala kukozesebwa omwana wange ng'ali ku kitanda naye nga ndi mu kwegayirira sente olwo Magret yaliyo oyo si sister wa gundi mukyala wa Emmanuel Sebunjojo ow'eddembe endooza yoyo kati nga banzunza gende wasenga walingayo omukyala gwe bayitanga sengo bamumanyi simanyi gundi ate asayininge ate biki neŋŋamba naye kiki ennyo byenkoledde nga jjukira nkola 10 saa 11 nina bayi saa 10 nina okubeera nga nzukuse 11 nobeera ku station naye tebafaanayo otuusa otya ku station wabayi then naye sina mmotoka nga ne bwe mba ngiina amafuta nga tebagakuwa ate nga n'okuvuga eyo gundi risk eyo saawa ezo kitegeera nsula yiri eri Masaka Road okitegeera nina okwijja mpita eri ku gundi bypass biki risk lumu bantugirako ne ku gate yaabwe ng'omanyi bye twayita mu risks ezo naye n'otuuka okubanja sente zo ne bakugamba nti kwolwo nagamba naye ndowooza wano naleka n'omulwadde emmenga awo omwana wange ali mu Nasolo ward ne ŋŋamba kaŋŋende wano leero nayita sistange ne mugamba beera awo kanzije saamugamba gye ndaga ne mugamba jangu kati ne ntayiminga obudde bwe obwalankyawa ina bwajjirako awo basaawa 5 awo 6 awo nenyimira nembeerawo najja nembeera nga kapoliisi wano neneerya ewa we nagiraba eri wali nesooka okujja nenzikirira mpola mpola
nengenda lyo basiba akaguwa we bayingize emmotoka ye najja nteseke enkofiira biki nga tewali antegedde kwolo saakola namale naku nga 3 ndoza nga sikola kati bodyguard n'asooka ovaayo nanga avaayo gwe lwaki oyimira ano kumbi n'emmotoka y'omunene biki n'ensirika saamunyiga sajja yali oba munyankole munenenene bw'atyo mweru nangamba gwe nkugamba oveeyo omwali emmotoka y'omukulu simanyi biki ne mugamba ssebo n'ensooka mbijjako byonna ne huudu ne mugamba ssebo tomanyi siri mukozi wa wano kaakati mukama wo mugambe nnonye ssente omwana wange ali mmenga agenda kufiira mu ddwaliro naye bwenzirayo ng'afudde ngenda guleeta omulambo agulye ate gwe nga wakaawa nangamba simanyi biki olwayina emmundu ye ne mugamba oba oginkuba ebyo byonna mbyogera akaguwa maze okukakutula ngenda ku mmotoka era ne ntuuka ku mulyango eyo emmotoka ya black ne njigula weyanda nagirookera nensika omulyango emirundi 2 nenkuba mu mulyango nenganga leero njagala ssente zange emmotoka yammwe eno ngenda jjaasa wakiri munansiba busibi naye bwenzira emmengo ng'omwana wange munnasola afudde nguleeta wano omulambo muguli tezaalabika ku ssaawa ezo teyafuluma na mmotoka yakuba essimu oyo simanyi gwe bayita ani najja tebazimpeeraawo ku mulyango gw'emmotoka bwento bwe nasiibula nonnyuka nze njagala nnyo ebintu by'ekikanga ekyo nedda bana basumba bamanyira n'omumanyira ate nga bo nabo sente bazikuba bafuna bwe bale nnyo bakuba za bwereere bakubaya okitegeera bazikuba bukubi kubanga teekeze bakubiramu zonna ffe tuzimanyi okitegeera ate bwe twagala okujja obbaabya nazo teeke zaabwe tukola ki tuzaabya ate saabyako wano lumu ne bankolimira n'okunkolimira okitegeera nabyabyo wano bana basumba munnange batwala nga batategeera ababusoga Royal Radio balina okumpa ssente zange mwami mugoya njagala mpe ssente mukobe mu lusoga timuna ndikubandayo kwezaako bye nti muwe ssente ddi mwami mugoya kweza alibanda ssente ze nabawabidde naggulu kwezi ngoyina sibi zinjagala ssente zabawabidde naggulu ate gwe ngozi onsingo zaagala ate ne mbatwala ne mu UCC mbuki mabanja inze ndyange byanguwa mwezi gumu gwokka ate obadde oyagala manja emmeka mwana gwe nagenda otuuka ku gundi eyo gye twogeddeko ng'abaana bakubamba nti tukoze mwaka mulamba baŋŋamba gwe pakyo nno obanja 3 naye ffe tubanja mwaka mulamba ne mbabuuza wamma ekintu ekinziramu nalabanga abaana kutambula nga soola eggweredde ku ngatto kati kojja obuuze mukulu gundi balyeko naye sasula n'envaayo wakola oti watwalako ekyuma saatwala kyuma nzine sasula nze siva wantu wemmanja anti okola otya bulirako abaliyo nabo bakikole nena mu kkooti n'ebya kkooti oluusi birwawo tebirwawo ebyaffe kasita ogenda mu ministry ya gender byanguwa naddala nga babadde tebakuteerayo NSSF waawo ate nga ne ssente tolina wozisayininga weebale nnyo byanguwa ebyaffe byanguwa NSSF abadde tagenda mundage wensayininga omusaala nga tewali mundage pay as you earn gye mubadde mumuteeka naye munnange mwattu nno leero njagala kuwa credit ate si leero lwokka kino ekintu nzize nkyogera era nja kukyogera abanaagamba kimwogere mu basumba bonna b'e Uganda mu basumba bonna teri musumba abadde asasula abakozi be oba yali asasula abakozi be nga musumba Bujingo nga nene NSSF amukuteerayo Bujingo bino by'abakazi bye bimutawaanya naye nga bwe muba mwakkaanya kanaana ng'akanaana ako akakuwa wayitawo wiiki emu ne kameseji ka NSSF ng'okalaba katuli Bujingo ku bya ssente okusasula tolina kyomwogerako so naye nga bonna bano abalala abasumba babaddeyo nga bakugamba ssente genda ozisabe uniform of simanyi facilitation simanyi biki naye ng'ono ate nga yalambika ebintu oba tolina nze nali simanyi na bino ebyagundi bino ebya VAT simanyi bagamba genda ofune ki zino enamba ze bafuna mu URA tini namba ebyo byonna twabikola ki ewa mwami Bujingo era musumba Bujingo ye awo credit nekyo mukisa omulungi na contract n'ababusoga Royal Radio kati tebalina bwe bwewala kunsasula ssente ndi mukambwe nnyo mu kubanja ssente zange nzikoledde sisaagirwako kaakati ebyo nga biwedde ono omusawo w'ekinnansi yayagala mu makula oyo omusajja yafa mwaka guwedde guno omwaka
oyo musajja bali yali yeyita Musumba Sematim yali muna Bugundi na lokoka yes na lokoka era abadde atambulanga nnyo ne Kimbowa oyo era Kimbowa munoonyeeko Kimbowa updates ono munnamawulire munnaffe yes munoonyeeka ayina information nnyingi nnyo gy'asobola okuwa ono that guy kubanga ye atambudde naye era yamunyumiza bingi nnyo eyaŋŋamye mbuno yamugamba mbu ye yasiba makulu obutazaala naye yamukola bubi ate naafa nga tamusumuludde yamukola bubi wabanga ye yakikola naye ate nze oluusi ngamba bano abantu nabo balimbamu kubanga oli ye yatwegambira nti nno amagi baagasirizanga mu kasino nga tebalina kufuna mbuto ndala mu kasino nga bagasiriza ng'akola mu kasino anti omuwala aleme kukola ki kufuna lubuto tyobeere ne bakasitoma nga bangi babawanga obuweke ne bamira nga busiriza magi tyobeere nga enkya buli bakasitoma bwe bajja nga mwemuli nga beegadanga oba paki ononsonyiwa okubuuza mu kasino babeera beegadanga oba babeere present every day abagagga gwe ababeera mu kasino babeera omanyi bagenda kukolayo gweokimanyi tino waliyo ezo zi big kasino zezaalingawo nga abantu zaala gwe bazanyirawo wa bukadde na bukadde kati nga beetaaga okubeezawo bakasitoma abo okujja buli like every time mubina obeerawo n'abawala abababudaabuda n'okubakola kaakati oli wali lwakuba ssente z'emiliyoni nga 2 oba 10 bayagala kuwummulako ng'alina abaana balina omukwatakwatako ka masaaje anywa omwenge bwe bakola makula bw'ati bwe yakolanga bambi nga yava wala mukazi wattu takyazadde kati nga those people nga babawo obukerenda you have to such that ne bwogenda n'abasajja 10 there is no kufuna lubuto there is no nothing kyali kyamuyamba yali abambi yazaalayo ku mwana we yamuzaala mu muki yali yamuzaala dde omwana ogwalinayo mutabani we kati yagenda okutwala ennyumba ya Bugingo yokka ng'ekulumye anti nene ate nnungi kati ennyumba eyo kubanga tagenda gitwala kati takyatuuse gitwala kubanga kati Bugingo wuno akaabira baana yamwanjula tulinayo customary marriage naye munnange ebyo nno nga bikyali awo nkusese okumanya ng'omukazi makula mugezi okimanyi nti omwana we yamukyusa dda amannya gali mu mannya ga Bugingo yasweyaringa ne affidavit wali omwana yamutuma Bugingo anyumiza gwakoowa kiki Bugingo yamuzaala kati Bugingo yamuzaala amannya gakyusibwa nga tanaba nakola primary 7 ate okumanya nga oli akola olugambo alwekola nako bannange ndi wano kati omwana wange tugenda kyusa mannya biki okitegeera kati taata nannyini mwana tasobola muwaabira mu kooti alabika ali eyo naye ali awo bwatyo ensi yamukubakuba bambi ndowooza ali eyo ndowooza olaba obwavu kye bukola ate mwana ali eyo si bya okitegeera bakuggyako n'omwana we ne bamukyusa n'amannya nga gwe tokola ki nga si byoliko so amannya baagakyusa dda but I think these children still have customary marriage ogyogeddeko naye Bugingo tavangayo nakkiriza nti nno yali akozeeko omukolo ne Susan ye yagamba ye baali bagenze simanyi kola biki wamuwulirako ng'akkiriza nti yamuwasa gwe byali munda wabimanya ojja obuze kasuku anti ye amawulire yagamba nti nno takolangako ki ye tawasangako simanyi takolanga ki baali bagenze oba yagamba ku kyalo bakola ki something like that naye ffe mu Baganda tuyina certificate ze tujja Mengo baagimuwa anti kye tutamanyi nzira bwe nali ngenda okwanjula mukyala wange bakuteekako eno akafaananyi n'eri ne Mengo mu kitabo kya Buganda erinnya lyange mweriri n'erya mukyala wange kati bw'oleetanga omulala bakola bati bagamba ono customary marriage teriiko kkomo uyanjulanga bw'oyagadde awo ng'okwogeza maanyi ako teriiko kkomo ey'omukyaki ey'okugatta empeta yeriko ekkomo naye eno customary oyanjulanga ne bw'oyagala enkyano lino baleeta omulala oyanjula babanga weebali ne ssente ng'ozirina kakati pakyo nga watumaliriza gwe magezi ki ge wandiwadde Bugingo mu kiseera kino nga famire ye mutadde bwetowaze eki kubanga nze sisobola kulekawo famire yange nyimiisinga olaba kitabani kyange ekyo kyamala university naye abamiisinga bwe mbanga sikirabyeko nkikubira essimu nti owulirudda wa Douglas jangu tunyumyemu mwana wange
ne tunyumya mu musajja mukuru ne tunyumya nange mbeerawo ne nkubira mwalange ne mugamba ne yeggwe people for in fact njikubye leero esimu ne mugamba muli for holidays universities singa sibwe guli bukiri naye gwe atavaayo ekabalagala kujjako waka kutulabako kiki kwe kunyinyonnyola awo byannyonnyodde nga birimu eggumba ne ŋŋambe nga bw'omanya abaana ba university nti babeera balina bye bayiyaako obugundi bwabwe awo biki biki okitegera waliwo baffe tetulina budde busoma bukola research nga alina bwakolerako research nabiki nga mami wano wenzija kagundi ka hostel biki biki okitegera ne mutabani wange yabikola ng'ebyo ng'akolera abanene era yaŋŋamba nina betusoma nabo nga basajja bazeeyi biki babakuuma n'emmundu biki naye tebamanyi na bintu bikola kati bamanyi babewaffe ne tubakola ne batukolera ki kituufu so kati omuleka omutegera butegezi n'okolaki so kati nze obubaka nze ku ssaawa zino neebaza nnyo maama Teddy era nsaba Mukama ayongere omumugabirira nti yasobodde abaana she's a mother of engineers kati she's a very proud mother era nsaba naye nsaba Mukama akakkanye ku mutima gwe like I think God should ayongere omumuyingiramu amusonyiwa si kati Bujinga asooke yeetondera ensi yonna ffenna twanyiiga nnyo sigamba nti oba muddire like kyeŋŋamba president bwe yakola agende ku kituutu ate naawe tontabula kuba tontabula president yeetonda ki kati sijja kugendayo tugendeyo kubanga nedda yeetonze ki Bujinga agende wali ku katuuti nga bwe yabyogera nga byonna ebyekikulukutu osimanya biki abyetondera abakkiriza awo Teddy tujja kumukkiriza koze bino ebya president ogambye mbiveeko tubireke badde njagala naawe omutugambire agende yeetonde wali eri atugambe byonna byazaakola bannayuganda kaakati ku nsonga eno nze ŋŋamba ku ssaawa zino yes nze nasabye oba nsaba bawala baffe yonna gye bali baganda bange abo ba Doreen nkimanyi baagala nnyo taata waabwe bamuddiremu and then taata ne maama taata asooka aveeyo yeetondere bannayuganda kuba yatukosa nnyo emitima naddala ffe abakyala kyova olaba twagula nze nno nali omu ku abo wadde nali nkyakolera munda omwo abaala yazinga ne Flavia Namulindwa tuzeeyo pads naye nga nkola wali kuba kyannuma nnyo ne ŋŋamba katuzigule paadi tuzeeyo paadi z'omukulu kitegeera kuba zaamuluma nnyo mwagula katoni mmeka kati nno nze nali nkyabeera naye nga ndi ku initiatinga wali ngamba mugule mutwale mukwata zino otegeera mwazimutera wano ku saagala nnyo okulaga zaali zigenda ku kyaki endala abamu ne bazireeta eno ate poliisi teyatukuba poliisi yatukuba tunaatera otutuuka wali eyo kitegeera naye ngaekintu kiri kimu kyokka asooke yeetondere bannayuganda manya ajja tuvuma wana jagamba beetonderanga andi abasirisirimu abakola kyo kitegeera naye twetondere nga bannayuganda watukosa emitima then nze ŋŋamba ekyokubiri pride yeeyo gimire go back to your wife Teddy omugambe mukyala wange nze because for us women we are always there to welcome our men back kubanga Teddy nakati empeta ye kweri tagijjangako atera bwe buba obuwanguzi okitegeera nti amire gundi eyo agambe mbabuulire nzizeeyo in fact zina akalooto emirundi eja ngazeeyo ng'akuta akaveera ka green kana ak'ebisatu nga mwatwalidde engoye nange nkiroote kubanga emirundi eja ate ng'atambuza bigere okuva bwayise paka ate ndoza totera kuloota sitera naye emirundi esatu nze no munange ndoota olaba netamala emirundi nkyamuloota ne musumba yiga muloota nze sitera baloota so kakati ekyo kyokka wanaaba akikoze ffe bannayuganda tetulina buzibu kyemmanyi ne mami Teddy talina buzibu naye n'abaana be kyemmanyi tebalina buzibu but I think they want that time whereby he will say my children abantu abakakyansinga okumenya omutima mu bulamu bw'ensi eno kasookedde embeerawo ye Teddy Bujingo ne Naalongo Judith Babirye gwe yatwalira omukazi abantu abo Judith yeenenya era ng'okunenya kwe wakulaba kwamuva mu mutima nange nakukkiriza ne Bujingo bw'aneenenya tujja kukkiriza ate tugenda kuddamu tumwagale ate ne gundi egenda kuddamu ekole ki kyaki egenda kuddamu n'ekiweebwayo kiddemu kitereera omanyi byagira byagotaana anti n'abantu babanja Pentagon lwaki tetusiibula Pentagon tugira tugivaako anti twawasa makula netumuzimbira kalina yandibadde Pentagon naye gwe
okimanyi nti neri abakazi abalina ebisiraani nga woomuleeta mu bulamu naye n'abasajja ndoza gye bali abantu nga balina ebisiraani nga woomuleeterawo wonna bwe papapapa buli kimu we kitandikira okukola okimanyi ffe twabeeranga ku solota eyo nga leero bayinza obbawo omusaala enkyalo za mwami Bugingo neerabira nti oba babateereddeyo nejja omusaala leero n'akusanga wali n'akwatayo 10 wano Pacho okoledde sho bulungi Pacho inamu ku mafuta gundi oli ogenda mufe oba wali omulabikidde nga makula asinze nzeka ngamba bonna abaaliyo kitegeera just nkuwa example naye okuva omukyalo oyo we yayingirawo that was my very first time okulaba nti tutambuddeko emyezi 2 oba 3 nga tewali salary baali bazimba nyumba kale bwento bwentambudde ne Pacho muganda w'omukyala Teddy Bugingo fena tuli ba Easterners mwena muli ba Easterners and I've grown up in Busoga so I feel I'm really part of her tubaagaliza ekiseera ekirungi mweraba